akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange John Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madde Laptop agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange John Comfort Agazu agafa mu Paalamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindiriro buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Bwetweyongerayo mu malindire amalala abakugu mu byenjawulo aba KPMG bawudde bannayuganda balekera okusasanyanga ensimbi ku bintu bye basobola okukola wano mu ggwanga nga bino bye basuubula ennyo okuva wabweru w'eggwanga. Ebisingawo okuguulira lino omusasi waffe Nabukela Madrin kabitube mu bujjuvu. Abakugu mu by'emisolo n'ebyenfuna ab'ekitongole kya KPMG baabudde nti walina okubeerawo enkola ennambulukufu eteeka ekkomo ku kusuubula ebintu ebyokulya n'ebirala ebikozesebwa awaka okuva wabweru w'eggwanga. Ebintu nga butto, sukaali, engoye n'ebirala bannayuganda be basinga okugula okuva mu butale wabweru w'eggwanga nga kifo ebyenfuna by'eggwanga n'ebiddirira bw'oba ogeraageranyiza n'ensi endala ezitwetoolodde. Emyaka 10 egiwedde okuva mu mwaka gwa 2004 okutuusa mu mwaka gw'ensimbi ogwa 2014 bannayuganda baagula ebintu okuva wabweru w'eggwanga ebibalibwamu obuwumbi bwa dola obuwerera ddala 39 nga 3 ku bwo bwali bwa bintu biriibwa nabikozesebwa mu buliwo. Abakugu bategeezezza nti singa gavumenti eteeka essira ku by'obulimi n'emirimu emirala emyangungu bannayuganda ne balekerawo okugula ebyokulya okuva mu nsi ez'ebweru kijja kukendeeza ebitundu 10 ku ssente zonna ezisaasaanyizibwa mu kugula ebintu okuva wabweru w'eggwanga. Singa ebintu ebitusobola bikolera mu Uganda twandibadde tukendeeza ku bintu bye tusuubula okuva ebweru. Ensimbi zaffe ziba zirimu amaanyi okusinziira oba ozikomperinze n'eddola ate nga n'embeera y'abantu mu Uganda ababa bakola ebintu ebyo mu Uganda yaffe wano baba embeera ekyukako okuba nga nnungi. Abakugu bano era bongedde ne bategeeza nti bannayuganda abawerera ddala 80 benyigira mu bulimi ng'era mwe bajja ensimbi ezibabeezaawo n'olwekyo gavumenti kye yakoze ekyokwongera ssente mu by'obulimi kye kyabadde kisaanira naye ate walina okubeerawo enkola ennambulukufu eyamba abalimi okusobola okulima nga bafunamu nga balina n'obutale mwe batundira ebirime. Mu kugeraageranya okw'ekigero bannayuganda abalina emirimu bafuna ekigero kya $30 buli mwezi ate ng'ezo ssente zikyali ntono tezisobozesa muntu kwetuusaako bisookerwako. Abakugu bakubiriza gavumenti egezeeko okuteekawo ensimbi eziwerako zisobozese bannayuganda okwekumirako ensimbi mu nsawo basobole okugula ebintu ebikolebwa bannayuganda bannaabwe. Kati singa gavumenti egenda mu maaso n'omulamwa gwe batambulirako ogw'okwongeza obugagga n'okubeera abantu aba wansi embeera abo bagisitula olaba nti ssente ze baba nazo ziba ziwerako nga basobola okugula ebintu abantu abali mu makolero n'abali mu kulima bye basobola okuba nti babaguza. Gavumenti yayanjudde embalirira y'omwaka 2016 mpaka 2017 wakati mu kusoomozebwa kw'ebyobusuubuzi okutambulira mu mabanja ekyaleetedde ne President Museveni okwongera ku ddoboozi ng'asoomoza bannayuganda okukomya omuze ogw'okugenda wabweru w'eggwanga okugulayo ebintu nga tebalina kye batundayo. When I talk of selling, I'm not only buying. We should buy. We should buy from others, but we should also sell to them. Kula Kingdom TV, Madrid Nabukela, amalindirire.